baboga nga ko bwacha kumacha nekatulimba omutemu yakagambe soko omanene okufuka omutemu agamba omala okukola susu ate n'ayitawo nga bawo tamulabye tiwali muntu mulala yamulaba twagala Pentagon gather here kubanga gana amawulire gammwe no kitokota sekisanikire kikutteyo Pastor Bujingo kyakoze Hon.Nambooze Nambooze enkoko ekikola abaana baayo kubanga luno olutalo lw'amasasa atabirimu debbali. Pastor Bujingo avuddeyo n'alangira Hon.Nambooze Nambooze nti musiru era n'amulangira n'okuba nti aliko Mandwa ku mutwe. Tujjukire emabega kaawo Hon.Nambooze Nambooze yavaayo n'ategeeza ensi nti omutemu yamulumbye mu nju ye era asona mutwala kufuka. Oba can it happen? Tetiye kumakwecho n'ategeeza ensi nti obutemu bwe bwali bugendera maaso bawe yali atudde mu ddiiro oba omutemu yamuyitako ate nga tamulabye naffe tetumanyi naye nga Pastor Bujingo avuddeyo nga munyiivu nnyo nga musunguwavu ng'ennumba oluvannyuma lw'okubanga Hon.Nambooze Nambooze yavaayo awo omwezi gwa January n'akola analysis ku butemu bwe ng'abuddabutinga ng'agamba Pastor Bujingo tetulaba biwundu. Abantu bangi mwavaayo nga muwe endowooza zammwe ku butemu bwali bugenda okukolebwa ku Pastor Bujingo obwatwalamu eyayitibwa omukadde w'ekkanisa naye bannange Ugandans. So Pastor Bujingo yavuddeyo kubanga obusungu buno amaze ebbanga nga abutegese ku mutima nga kimulumira muli naye olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'abrasinga Hon.Nambooze Nambooze n'amutegeeza nti aliko Mandwa olw'okuba nti yavaayo n'akola analysis ku butemu obwo ng'ate naye yavaayo n'ategeeza nti ensi nti omutemu yasooka mutwala kufuka nga tannaba Video eno kansoke njibaweeko namwe mugyerabireko kubanga binsuseeko nojja ne bye bagamba bimbuze. Ate nga ko bwacha kumacha nekatulimba omutemu yakagambe soko omanene okufuka omutemu agamba omala okukola susu ate n'ayitawo nga bawo tamulabye tiwali muntu mulala yamulaba kigamba kaliko Mandwa bwetaba Mandwa kyekyakasanga mu kisenge analeetinga aboga mukiraba eri kusini tena kyabadde abamagezi ne bakagamba naye ddala tomanyi mulago emergency na sini tobyawula nekaddayo mugeye nakakyasirise kajja kujjayo omutwe emizimu givaayo mu seasonizi kale singa ono abooga asirikako bandirowoozeza nti w'amagezi bw'abuniza emimwa gye bamulowooza nga mutegeevu gwe yeemanyi nti oli musiru sirika ffe tulowooze nti olina amagezi bayibuli bwegambye naye ne weemanya nti oli musiru ate ne weeteeka mu ba analysts omanyi kye bayita analysis wanalayizinga guno omulembe nkwegayiridde amatu go tokkiriza kuyingira mu bintu bitagasa n'amaaso go togakkiriza kulaba bintu bitakuzimbe. Nyina ab'ebitiibwa bembaddeko nabo ne neewunya nabo engeri gye bategeeramu nga babitiibwa ddala abantu be mumanyi nti oyo wa kitiibwa ne musumulula essaati ne mulaga amasasi we gaakuba ne ndyoka ntegeera nti obwongo bwe nabwo bubulamu n'agamba siri bwekiti kyokka bannanga abantu tababa bantu naawe bw'otyo bwe badolowooza. Nga wakitiibwa n'omusumulira essaati n'alaba n'omuggira esimu n'alaba ku bundu ebiri fresh naga nti naye abantu ekitegeeza eri mu magezi gene ne mu kitiibwa kyalina yali alowooza saakubwa masasi kitegeeza awulira babooga. Babooga bino ebigambo mbikubuulidde Katonda bw'akukolera bwe batandikanga okubooga otegere nti abo ababooga bazaala. Olw'ekintu Katonda kyatuna naga kano kino kifiira ki kiragewa
ne bakitwala e Buyindi, ne bakitwala wa, ne bakizunza, ne bakanika ne kisigala awo, ne bakikanika buli wantu wonna, ne bakizza ngolooza nti naye nga babalekeddeawo trouble. They don't want peace, they want problems. Ne bw'aba atambula ayagala problems, ne bw'aba mu kagaali ayagala problems.